Need them move. Come down. Let him come down. Why is he not becoming out of the car? Let's go for Mamu. Why Uganda yeewuunyisa amaanyi ago gonna ge batadde ku musajja agambibwa okubanga just bamusanze mbu agezaako okwoleza mu ntobazi. Ebyo nno bibadde mu district y'e Hoima ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku UG Updates TV mbakulisizaayo nnyo gyonna gye mubadde mututuusaako engalo mugyebaleko mikwano gyange mwenna mwenna bali e Bulaaya abali emitala w'amayanja mukola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Nagamba gwe ayagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako. Kakati embeera mu ggwanga lyattu Uganda awo wetuusiza. Embeera mu ggwanga Uganda awo wetuusiza. Otunuulira amaanyi agateereddwa ku driver wa kitraka kino abadde agenda maaso just n'okwolezaawo obwoleza. Naye wano we twagala okubuuliza abakwatisa amateeka abannema lwaki factories zino ez'Abachina zisigala nga ziplantingiddwa oba nga zisetolinze mu ntobazi ate ne mugenda mu maaso n'okucunya bannayuganda. Lwaki temuyisa etteeka? Kubanga bwe tubabuuza ebibuuzo ng'ebyo mugamba nti bali bamala kuweerwa authority egenda mu maaso n'okuzimbawo amafuta ago n'okuzimbawo kifactory era ne bamuwa omwaganya. Lwaki temuteekawo etteeka ng'omuntu ayagala okuzimba mu ntobazi ajja n'afuna authority obuyinza ne mutagenda mu maaso na kumenya nnyumba z'abantu oba properties z'abantu olwedde ze musanzeewo ng'olwedde ziri occupied? Mubadde mukimanyi bulungi nno olutobazi lugenda mu maaso n'okweyerula ekyo ba mukimanyi oba temukimanyi nti oyinza osanga ng'omuntu yazimba dda property ye ng'eri wantu wakalu emyaka egiyitawo entobazi eno ng'egenda yeeyerula n'egenda mu maaso ne omukyopayinga n'emusemberera. Kati omuntu ng'oyo ye mumuwadde magezi ki? Tuba twetaaga mutereeze bye mutereeza mu ggwanga Uganda naye nga ne solution ne answers nga muziina ez'okuddamu bannayuganda. Kati tunuulira ebigenda mu maaso ebyogenda mu maaso n'okuzimbula amayumba g'abantu tegali ku pulaani tebakwetaagawo. Ki kye mukozeewo mu kusooka nga temunnateekawo mbeera eyo? Musoose ne mukompasetinga abantu bano mubalazeewo okubeera. Gwagamba nti ennyumba gy'alimu tesaanidde wamuwadde ennyumba gwe gy'olaba esaanira emusaanira okubanga mwali. So ebintu ng'ebyo ebibuuzo ebifaanaganako bwe bityo bannayuganda babyetaaga okubimanya. Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogera n'abagamba nti nno mujja kukiwulira. Kati kino kibaye tokiwulira. Ebigambo bye bingi byazaayogera naye nga basinga mu muziimuula nga mmwe mulabanga gavumenti yammwe nti yabaleetera eddembe muliwo okwebaka naye nga temumanyi kizibu kijja mu maaso. Kakati embeera ya bunkenke mu ggwanga lyattu Uganda. Kansooke nkuwa akatambi kano n'oluvannyuma okamalirizeeyo olabe embeera gye yakomekkerezebwa. We cannot fight you with the guy. We are just harmonizing the situation. I'm saying extend. Let us harmonize. Let us harmonize. I'm saying extend. I'm not saying I'm saying extend. What
Genda naye. Mumuleka mutwale mukama. Then we have the power to just arrest him, motoka tujajire kana tujja kufunibwa. So you have options. Oyagala omuntu oyagala moto. Because is the witness. Come, let's get him. Yes, embeera yeeyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati waliwo ekintu kye twetaaga okubuuza wano. Omusajja bamufunzizza era n'amaanyi ge bamutaddeko ogalaba ga kitalo ddala, bamutaddeko amaanyi. Bagamba ojja kuvaayo, sijja kuvaayo. Ab'okukyalo we bakuŋŋaanye bannamateeka oba oliawo, bakiyamaani, bakikansala, babuuza ki ekigenda mu maaso. Amateeka bamubuuza amateeka gakulagira kutwala muntu oba mu motoka. Nti njagala mu motoka, ate omuntu omwagaza ki? Nti bombi mbaagala. Kati olw'okubanga basajja bano baweebwa emmundu, zibaleetera okuwulira nti nno bacharginga oba batekinga control, be bayi in charge of the everything. Era nga balowooza nti n'amaanyi g'emmundu basobola okumala buli kimu. Ekyewuunyisa abakulembeze bazze ab'okukyalo tabawulirizza. Olw'okubanga emmundu weeziri, alaba nga obuyinza akoze eki? Abwetiise. So w'emmotoka agamba muba mwagala mmotoka yammwe yiiyo. Emmotoka weeri gye mwagala, muba musanze ekola omusango. Ate muba mugitwalawa, mugikyajingirawo omusango gwe beekoze eki? Gwengenze maaso n'okkola. Era kubabuuza mwagala muntu oba mmotoka. Omusajja alaze obukambwe obutagambika. Kikulaga ki? Nti wano mu Uganda w'osanga ng'omuntu ng'ali out of his jurisdictions naye ng'agenda mu maaso n'okupracticinga amateeka mu territories ezitali zize. W'osanga ng'omuntu ali mu kukwatira mu keesi gy'atalina kukwatiramu era ne bakuggyako ssente ezitagambika naye nga they are out of their jurisdiction. Jurisdiction kitegeeza omuntu okubanga akuvunaana weewaawo kyokoze kikyamu naye ng'amateeka gakukwatisa okusinziira mu department mwava talina buyinza kukukwata wadde okukolako ekintu. Wano tubirabye nnyo mu ggwanga lyattu Uganda ng'amateeka gataputwa bulala, nga tulaba abayingira mu land grabbing ate gunulaba waliyo magye na poliisi baseefusi n'ogamba ate bano baakola ki eno. N'olaba abakulira bagenda mu kunoonyereza investigation abasseemu ayi nga be balina okubeera mu department eyo n'osangayo bajjeeti ate nga be balina okukola mu kugumbululwa gwa bbomu. N'osanga nga tuli mu election exercise, electoral commission gye tusuubira mu kifo ekyo, ate n'ogenda okusangayo abajjeeti nga be bakuuma obululu, aba UPDF, kugamba ebintu nga biri matankane nnyo ng'empale z'aba 7. Kati ne weebuuza amateeka ddi we gakola wano mu ggwanga lyattu Uganda. Tetugaana oba oliawo emisango gibeerawo nga gikoleddwa. Kati kye njagala okubuuza, etteeka eryayise ery'okuzimba obadde okimanyi abavunaanyizibwa ku tteeka lino ate si bagenda mu maaso n'oditeeka mu nkola? Ogenda kwesanga ng'ebitongole ebyenjawulo ebya security agencies zitandise okuwamba etteeka lino kubanga ligenda bakolera ssente empitirivu. Kati olw'okubanga lyayise ne bannannyini lyo abalina oditeeka mu nkola balaba nga tebabawadde mulimu, babawadde kulya buli ssente. Kino kankibategeeze. Muno mwogenda osanga departments ez'enjawulo nga zifuza etteeka lino nga zigenda mu maaso n'okutiisatiisa bannayuganda
okuwamba ebintu byabwe. Amayumba amangi gogenda osanga nga gasuuliddwa nga gamenyeddwa just nga tewali bwenkanya, just ate nga gamenyeddwa bumenyi bw'amateeka. Ebintu bino mbikugamba wakuba nti etteeka lino lyakafuluma naye gye bujjako ogenda kulaba embeera ng'egenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kino buli munnayuganda ajja kuba akiroozaako olw'ensonga nti mubadde n'omulwanyirizi bagezezaako balwanirira bannansi naye ne mukola ki? Ne mugaana. Kati waliwo sovereignty bill eyafulumye. Ebyo byonna byaleeteddwa okusikiriza gwe munnayuganda. Bobi Wine yagamba tebeetaaga ye, gwe osuubira beetaaga ye, tageti yaabwe eri ku ggwe. Ate nkugambye obunafu bwe twayolesa mu protest vote bwalaze Mwami Yoweri Kaguta Museveni nti bannayuganda temulina kye musobola kukola. Kati bagenda bayisanga ekyonziira ng'ekyokuttale ate naddala mu abali mu Central, kubanga mmwe mutima gw'eggwanga mwayiyeeyo nnyo parts regions eza Uganda endala olw'ensonga nti nno buli kimu kiba kitandikira wano we muli. Kakati etteeka lyayise bwe bakusanga busanzi ng'ogenda mu maaso n'okubanga weeyogerezaako ekigambo ekiduumira okwekalakaasa w'ogulu wakusibwa myaka 2, w'osangibwa ng'olemeseddwa ng'olemesa olinga agezaako okulemesa etteeka eriyisiddwa kalibe nga linyigiriza litya likunyigiriza litya, ogwo musango oli wakuwa ndasi yakawumbi kamu oba emyaka 2 mu kkomera. Ebyo byonna baabitaddewo nagambye lwa nsonga emu, kweprotectinga, bagezaako okwekuuma ku bikolwa bye bagenda mu maaso n'okukola ku bannayuganda. Kati ogenda owulira ekibbattaka kibatandise osengula amayumba g'abantu, ogenda owulira ekibbattaka, ogenda laba abaana be bakwatibwa nga batagetinze opposition, baleeta amateeka agatasaanidde mu abavayo gawakanya kobe opposition kobe MP bakwate bakugadde, kubanga bagezaako kweprotectinga, kwekuuma, kubanga tebakyalina kye batya, baalabye temulina kye musobola kukola. Ne bwe banaabalinnya ku mitwe tewali kye mugenda kukolawo. Buli tteeka lye baali baagala okuyisa ligenda kuyisibwa ng'otunuddewo oti ng'olabwa. Mu kibuga bagenda kwongera obbafuumuulamu. Mu ababadde n'amaka jjukira nti baayagala dde obbagula ne mugaana temutunda. Baagala kweddiza Central Buganda, baakiraba dda temusobola bbaguza. Kati ke babaleetera amateeka agagenda okuba nga gabasiguukulula, gasiguukulula amaka gammwe, babakugambe nti naawo KCCA egambye eyagalawo kizimbe weekiti mu balabala mu butuufu bajeti yakyo nga ssente ezo toziyina, nga ky'olina okukola kwe kwabulira okudda mu kyalo ewammwe, babasajja bakugule odde mu kyalo. Sisitimu eno kyokka nga amawanga amalala gasobola okuteekawo sisitimu eno nti oba tolina busobozi teweesobola, gavumenti ejja kuzimbira ekyo ekizimbe eteekewo ekizimbe oba asset eyeetaagisa, then bagende nga bakusolooza omusolo oba osasule paka sente ezo we zinaggwayo. Amawanga amalala gatwegakola. Kati bano bwokuba balina interest mu ttaka, interest yaabwe si yakulaakulanya kibuga, interest yaabwe eri mu kyakuwamba ttaka abeere n'obwannannyini. Naye tubategeeza kino era mukimanye, eyo enkola tugirabyeko wangi, naye obukulembeze obugenda mu maaso n'okuwamba amataka g'abantu, ebiseera ebisinga revolution wejja byonna biddizibwayo owabannannyini byo. Ekyo mujja kitegeera, ekyo saagala mukyerabire. So mwandibadde mukola bukubirire okulaba nga Uganda ebeera kimu, obutateekawo njawukana mawanga oba mu ggwanga lyaffe Uganda, nga mukola ebyo ebisaanidde, nga muyisa amateeka agataliiko kyekubiira. Buli munnayuganda asobole okuganyulwa mu nkola eyo gye muba muleese sisitimu. Waaki mwe muba muleese sisitimu enyigiriza ku buli munnayuganda yekka?
okimanyi nti neno sovereignty bill eyayisiddwa sawa zino yagenze dda mu office mu committee board yagenze dda mu committee board basobole mbogikiralifying ogitunulamu balabe oba esaanidde byokka bye bagiwandiiseko bikulaga bulazi bigimala bumazi era bikumala gwe Munnayuganda otegeera nti neno tesaanidde kuyisibwa ne complaint eziriko zennyini okuva mu babaka ba parliament tebaafuna information yonna ku bill eno ng'ereetebwa mu parliament wabula baakeera bukeezi ku makya nga y'ensonga gye balina odiscussingako kwolwo ng'anitaamu ng'ayabudde n'ekibankalu n'ekibaasa nga kiri ku mmeeza ya speaker nga mulina okubaganya ekirowoozo ekyo ate okubaganya ekirowoozo baba bayambye buyambi bo baba basalizeewo dde ekigenda kugenda mu maaso nti naye munaakayana mutya already ate bagambye babadde bamaze dde okulyawo obukadde 1,000 obugenda mu maaso n'obbawo obuvumu okuyisaawo etteeka lino naye eryo siteeka mwaliyisizza naye mwaliyeyisirizza agenda mu maaso n'okubakako okuyisa amateeka agafaganako we gati takyalina na myaka giwera ku nsi mmwe abagenda mu maaso n'okuyisa amateeka ago ogawa omwaganya ebbanga limukyalina mu nsi mino ddene amateeka ago gagenda kubanyiga ng'ensi ewambiddwa bamukwata mmundu mugenda kubanga mukiwulira mujja kubanga mukirozaako Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo bino yabibagamba dda naye ne mwesuulirayo gwa naggamba nina kubanga nkomezaawo ebigambo bino osobola okubeera ng'obiwulira oggyemu ekyokuyiga otegeere nti gwe kyotasobola kulengerera wala wabayo omuntu avuddeyo n'alengererako wala okusukkulumako ku ggwe obutamanyaabo tebufuula nsonga nkyamu tekikwetaagisa vumaganya muntu nakutta ttanalinnya lye na kitiibwa kye olw'okuba nti kyaggambye mu kaseera ku ggwe tokipiikinga era tokitegeera njagala nkutegeeze nti ffenna mu ggwanga oba mu nsi eno tetutegeerera kumu waliwo abajja otegeera nga wayiseewo omwaka waliwo abajja otegeera nga wayiseewo omwezi wiiki oluusi n'abategeera ng'ensobi emaze okuggwawo ne basooka barealize nga gundi yali ategeeza kino kati yensi gye tutambuliramu so ffe tetulina n'omu gwe tunenya mu ntegeera ye naye ebintu nga bino ebinaamala okujja nga bibaawo ne babasendasenda ne batuusaako obuvune obw'amaanyi mujja kgenda muzuukuka bulungi mpola mpola obwongo kugambye kino ate tekyasosodde oba oli wa NRM oba oli wa People Power oba oli wa FDC kino kyatwaliddemu ggwe yenna kubanga bo missoni yaabwe yakuwamba Central ebiro byonna bye bagenda mu byalo mu butundutundu mu nabo bakolayo kyekimu nga bye bakoze eno ebyo byakwewuddiisa kuba si bakatambaala eyo diversion bo tageti yaabwe eri wantu wamu kati ate etteeka lino newankubadde lyayisiddwa nalyo era lyekubidde litagetinze opposition lyagala kuteekawo kusayirensinga bali ku ludda oluvuganya gavumenti baleme kuddamu kwogera ligenda kubanga lirinyirira eddembe ly'obuntu naddala ba advocates kati we balemerera okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mwezi gwa January ng'ennaku z'omwezi 15 kubanga we baali basaanidde okuba baali bateeseteese omukwatira awo we yabaddukako n'amala ebbanga lya myezi ng'ebiri nga yeekwese era ne bateekamu ensimbi nnyingi ne bamunoonya n'ababula ne bategeera nti omusajja afulumya eggwanga nti agenze olaba abadde atulabisa luli nga tannatuukayo naye kati kaatuuseeyo kati banoonyezza engeri ky'omukwasaamu kibuze bamutaddeko ogwa treason tebikoze bagambye kijja tulabisa okuba nga tujja kuyisa etteeka nga lya Kyagulanyi kyokka etteeka eryo lyaliyisiddwa nga lya Kyagulanyi meyinire ababaka baamala kwemulugunya nnyo ne lisaasaana nnyo ne bakolamu ennongoosereza mu tteeka eryo kati etteeka likulaga nti liri jjeno eri bannayuganda bonna abawangaalira wabweru nammwe abali mu Uganda naye nga tageti yali ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bamusayirensinge bamulage nti kyogenda mu maaso okukola enteeseganya z'oteeseganya n'abazungu obeera ozizza gwa nnaggumula guba gwa treason kuba kati Uganda efuuse ensi n'etwaze kati ebintu nga ebyo bagenda mu maaso n'obbikola naye nga gwe bakuzibya amaaso gw'olengera birala
olw'okubanga bakuwaayo akasimbi obubaasa n'ogenda n'okola ekyo ky'otamanyi wawe kigenda otteeka eggwanga. So embeera weetyo ya bunkenke gwe mukwano gwange aliyo, naye nga we nkugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yabalabula dda n'ebigambo bye ngenda okuba nga nkuwa nga nkuteera ku mmeeza. Kujjukiza nti oli ku Yugi Update Civic Sinzo banga otuuliza gwena tanatwegattako, kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Abali emitala w'amayanja nyongera maaso n'okubatumirako mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku Yugi Update TV. Sooka weetegereza ebigambo bino okubajjukizaamu, bino byakubajjukiza omanyi mwe bannayuganda muli baakujjukiza nti bino ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu yabyogera dda, kati ebikolwa tubiraba kati. Yabagamba nti omusajja ono tabaagalangako era temulowooza nti nno tageti ye ayagala Robert Kyagulanyi Ssentamu, tageti ye eri kummwe bannansi. Ye lyali kkubo oba obstacle eyali eyimiriddewo eryali eddoboozi erigenda maaso n'okubalemesa okubakola kye baali baagala obbakola. Kati eddoboozi lyavaawo, kati mulaba kye basobola obbakola. Ndowooza kati ensonga mugenda muziraba bigenda bifiitinga oba bijja mu mitwe gyammwe mpola mpola. Saagala kwogerera nnyo, njagala weerabire akatambi kano onookasheyalinga n'okawaako ku munno n'oluvannyuma tuneeyongerayo. Tekabaagalangako oyo namukadde tabaagala kye mbabuulira, tabaagalangako. Yacunya bakajjajja bammwe n'acunya bazadde bammwe, kati acunya mmwe agenda kuddako okucunywa baana bammwe okujjako nga mufunye Uganda ebeeyagaza nga nammwe muli bantu. Oba obeera Kololo oba obeera mu Katanga temugenda kufuna mirembe. Mwe babakozesa kusaanyaawo oyo abalwanirira. Abaana bageto njagala babulira Museveni sinze tageti ye, sinze gwayagala okukakanya tageti ya Museveni yemmwe sejja sinyimiridde mu kkubo mulemesa opasaanyaawo. So njagala mumanye tyasobola okubakozesa okukakanya abantu ababa balwanirira. Bajjajjaffe baagera olugero tisse busiru bwa njoka zitta nnyinizo. Akatambi ako okalabye kabadde kakubajjukiza ebiseera ebyo mukyabijjukira. Bino n'ebigambo yabyogera dda n'ekyewuunyisa bannayuganda baalemererwa otegeera n'obiteeka mu nkola. Nalabako waliwo omukyalo oba yali mu disitulikiti y'e Mukono ng'avuddeyo mu kamera ng'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu watugaba byonna tubikwase, kati bino biki byatukola, oli eyo olimu kweyagala amawanga g'ebweru. Nga bamusizeemu ebigambo bamutadde mu kamera ng'alowooza nti nakyemalira gy'agenda mu maaso n'okuba nga abayamba ku bye bakola, so ng'ayongera mu maaso nakusiga bukyayi gy'ali. Omuntu eyali abakola guno bw'alina buwumba tuutu, omuntu eyali agenda mu maaso n'okubakola ebikolwa ebyo mwali mumumanyi ti gavumenti yali egenze mu maaso n'okutowa oda ebikolwa ebyo bibeewo musengebwe obuyumba bwammwe. Kati ate omuntu eyandikuyambye ate oli mulabisa mu kamera. Bannayuganda twabaki baatuloga. Gwe weebuuze waki gavumenti ekola bino. Kati kino kyengenda okugamba kirimu okunyolwa naye ate kirimu essuubi. Lwaki? Gavumenti olaba nga etandise okukola ebikolwa weebiti manya eri so desperate. Okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu entabala gy'atabaddemu abazungu bano ne request ze ez'okusanctioninga eggwanga lya Uganda, ate teyakomye kuno kiyakayisa abagambye nti mugezeeko okubeera nga at least temuddamu kubawa buyambi. Fandi zino ze mubawa kubanga bazikozesa mu bukyamu tezina we ziyamba munnayuganda. Era n'abagamba lwaki mwefuula aba practicinga demokrasiya mu nsi yonna, kyokka demokrasiya gwe mu presentinga eno ewammwe si gwe muteeka mu Africa. Waki Africa temuba consideringa ng'abantu? Lwaki Africa bagenda maaso n'okubonaabona nga mugamba muteekawo demokrasiya, waki temufaayo nnyo kulwanirira demokrasiya mu Africa nga mu mulwanirira eno mawanga ag'ebweru? Ebyo bibuuzo Robert Kyagulanyi Ssentamu yabibuuziza jjojjo ly'abalamu. Ebyo byonna agezaako kubalwanirira nti no kye bayita demokrasiya. Demokrasiya omuntu tasobola kuva eri n'atandika kumenya nnyumba yo okuba yayisizza etteeka nga wooliraba. Mu nsi endala ezina demokrasiya. Obanga bano abasajja badde balwanirira demokrasiya mu ggwanga, wano bandibadde kino kyandibadde kyakulabirako nnyo eri bo
okulaba nga basimbirawo munnansi ekkuuli munnayuganda omuddugavu ekkuuli ku bino gavumenti byegenda mu maaso n'okukola. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda mu maaso n'okurequestinga sanctions zino oba genze mu maaso n'okuzibakuba ne zibayitirirako. Kati gavumenti enafuyiziddwa, kati enoonya buli kasonda konna keyinza okugyamu ssente. Ababbi ate oyinza osanga nga si gavumenti wabula ababbi abadde babba ssente za gavumenti ez'omubi bw'omusolo, ezo funding foreign aids zebatakyafuna bebagezaako okunoonya obunyomolo obw'okusikamu ssente. Kati ate DRC wegenze mu maaso n'okukaluba naye egenda mu maaso n'okubagobayo. Yonna gye babadde bajja ebyobugagga, gye babadde bajja ssente, amakubo gazibikiddwa. Kisekedi eri abagobayo. Eno abazungu bagaa tetuga kuddamu bafandinga mu kino na kino na kino. Muhoozi tubadde awo naye n'abibazaalira. N'agenda mu maaso n'okuba nga yeepika amawanga ng'eri Amerika. Era twalaba nga senita agenda mu maaso n'okumulabula. Era n'abagamba ayagala atunulemu mu nkolagana ya Uganda y'eggwanga erya Uganda saako n'erya US. Eyagala etunule mu diplomatic ties ze bayina. Wawulira nga Muhoozi Kayonero gaba agenda mu maaso n'okulaajana ng'agamba nti muli baddembo tukola kyonna kye mwagala okunkola, byonna byonna mwagala okunkola mu binkole, ne si kasita musigazaawo enkolagana yaffe nammwe mu diplomatic ties. So nga yali agambye nti negenda cutting off diplomatic ties ze balina n'eggwanga erya America. Kikulaga amaanyi ga ties zino mulimu ebinnonogo bingi nnyo ebivaamu. Foreign aids nkugambye ssente eziyitira omu nnyingi. Mulimu ssente ezigenda mu herefe omumuli ez'abalwadde ba siriimu, ba kansa, ba leukemia, aba sikoserozi, zonna zijja ezo na fani tetuzirabako. Mulimu obuyambi obw'enjawulo mu byenjigiriza, okutumbula ebyenjigiriza. Mulimu okulaakulanya eggwanga mu by'enguudo, mu byaki. Bafuna ne military support, mugiramu equipments, tiyagaasi, mugiramu n'okubatendeka amagye g'eggwanga erya Uganda okufuna ku skills. Ebyo byonna Kyagulanyi ayolekedde bibazikiriza kubanga agamba bano babikozesa mu bukyamu, babipresentinga ate ku bannansi baabwe. Ate engeri ssemateeka gye yakwatibwamu amagye kati gakyali nnyuto, gakubidde sayidi emu gakolera gavumenti, tegakyakolera bantu. Kyokka nga gasayininga amagye ga UPDF okubanga alina kubanga gakolera abantu. Kati awo nawe ensobi weeviira. So mu mbeera eyo ogenda kwekanga nga Uganda efundiziddwa, gavumenti efundiziddwa, saawa yonna eri ku luyegeyege egenda. Olw'ensonga buli kimu ekibadde kigipika kyandibanga kisaanyeewo. Kati eringa eyagala okugenda ttaamu yagenda n'ebyayo bye bino ebikolwa buno obumu bayizayo ku bubonero obulaga nti gavumenti egenda. Eba teyagala kugenda yokka, ebiyagala egende ng'ekyayiziddwa ddala, ng'esize obukyayi eri bannansi baayo. So wotunulira ebintu nga bino babubonero obukuwa essuubi nti waliwo ekigenda mu maaso, waliwo ekitakwatagana mu byonna byonna ebikolebwa, mu byonna byonna ebikoleddwa, okukyunyizibwa, okutta bannayuganda, okubawamba. Babikola tebeeyagalidde. Ne bali contradictant nti buli kye bagezaako okuleeta, buli idea bagamba oba kino kinaakola, leka tutryingeko kino. Buli kye batryinga nga baagala okusilensinga ggwe n'okufunza nti wayisirika abasajja olaba bakoze kino, obutamanya nti ate bakolera mu nsobi. Beesimira lumbe lugenda kubatwala. Mukwano gwange nagambye oli ku Yugi Update Civic Osinziro bango tuuliza gwatanatweyungako, gusaba kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Abali emitala w'amayanja Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia mwenna mbatumiddeko nnyo. Nkiwa mukola ky'amaanyi nnyo okubanga mwekuumidde ku mayengo gano. Mwebale kubanga musharinga, mwebale kulikinga. N'olw'obudde nabagamba nga bulijjo n'obudde tuba tugendako mu comment section yaffe okusobola okulaba nga tulaba abo abagenze mu maaso n'okubanga bateekayo omwoyo mu kubanga bawuliriza. Yes, kakati talaba bore super webale kubeerako ku Yugi Update TV. Sylvia Dike obakawo bwatuuse, ogambye tiimu Kongo juu Harda Hai
ndowooza yandibadde Aida. Arodasha naawe kooli obubaka bwo butuuse. Obubaka bwo bulabiddwako wano. Ani omulala wano mu comment section? Aris King naawe obubaka bwo butuuse. Awori Christine obubaka bwo butuuse. Nadine Dusabe naawe obubaka bwo butuuse, wadde erinnya lyo zzibu bulungi nnyo. Someye wano nga babiri. Alice twakumaze dda. Samuel Mukasa webale kubeerako, naawe comment yo erabiddwako. Ndowooza olw'obudde munzikirize tukomaawo. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kw'osinzira obanga otuwuliriza. Nabagambye guno omukutu gwammwe ayagala okujja okulanga, osobola okujja mu comment section n'oteekawo bizinesi yo n'olangirako, ffe tugaana kubanga nabagambye dda channel yammwe mwe mugikuzizza mwe mugituusizza wano. Mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.